flag efuse flag bakusanga nayo nti ogikozesa bubi. They are stupid. Abagikozesa oba aboogera ebyo they are stupid. Mbadde manyi kuokusira ku bye balambise bagamba nti bano abaana ani yalambise nasosa kulaba ono omukyala Elina Nseku. My friend Elina Nseku alina emyaka emeka? Si mukulu. Nze njagala kala ajje tujje ku pano atuule wano nange ntuule wano annyonnyole flag nange nginnyonnyole. Ate Lushoke omwogezi wa poliisi yani anti ze sibamanyi yayogerera poliisi ya Uganda akati ayogerera poliisi ayogerera flag kati ekyasirike yagambye flag muzikozesa bubi tutya nti flag eyo erina kuvaayo ku official duty za ggwanga nti flag eyo naye mubalaba otadde ku boda otadde kuki olwani annyonnyola ekyo Lushoke yannyonnyola n'oli omukyala okakasa Lushoke yabadde agamba nti flag erina kuvaayo ku mirimu gya ggwanga. Lushoke yasoose n'abannyonnyola etteeka n'amaana atukotingire constitution wekiri omanyi temumalanga budde ku bintu bimu abantu bamu abo beefula bunjogerera poliisi. Yes, thank you okubeera spokesman wa poliisi naye tomanyi byoyogera atukotingire constitution nti era oba oyagala ogikozesa flag mbadde simanyi ogisaba wa minisita ewaani ewa constitution and justice balimba ekyo baataddewo kiteeke nga baliya kugiremesa Kyagulanyi. Omanyi waliwo kye tuyita amaanyi waliwo kyobeera nakyo n'olaba ng'obuyinza bukuva mu ngalo kati bagenza okulaba ng'abantu bagirina bangi nnyo ng'ate bonna abasinga ba Kyagulanyi ate tabawadde ssente tabataddeemu ng'ate balimba okubaako kye bakozesa baliwamu ssente ate era ne kitakola enyinza okuwaayo ekyokulabira kati oba oyagala singa olwaleero Kyagulanyi akwata t-shirt za NRM n'azambala nga ziriko n'ekifaananyi kya Museveni abantu ne batandika ozambala abangi ezo NRM ne gavumenti ewera t-shirt ezaabwe nazo eziwera nti lwaki Kyagulanyi kati balaba yakiri omuntu omu n'aleeta akakuufiira yasooka kagundi riboni ne bagiwera ne baleeta akakuufiira nti bw'amagye bw'abasirikale nti y'abasirikale naye amagye g'omanya agamba ovulo emyufu buli kyaleeta kakati n'amala agamba nti buli muntu atambula yenna ng'olimanyi oli wa nuupu tambula ne capati n'amagi wiiki eddako bawera capati n'amagi era abaana bonna bazisiika terina omwaddamu kukola teri kibi nga gavumenti kubeera awo nga gw'ovuganya gw'osasulira byakozesa. It's very bad indeed. Nga gavumenti ate erina okusasulira tokimanyi nti ate kampeyini za Bobi Wine gavumenti yezisasulira ate etya eyiwa abasirikale bameka bagende kagundi wanaabeera kumpi buli ka battalion kaggalawo buli ka Bobi Wine atekamu ssente mmeka amafuta ga motoka bw'oba oyagala bamanye Bobi Wine wandibadde ng'omupublicizinga nnyo naye kati ate gavumenti yeerwana okulaga Bobi Wine nti bamwataakinze bamukola kino bamulemesa kino ensi yonna Kyagulanyi n'afuuka center of attraction okitegeera yemukolera akatale. Nabadde ndaba oyo mwami Lushoke ng'ayogera nti bendera ya Uganda terina nakubwako nkuba era enkuba weebejja bagijjayo n'ensitukire zino zenda babatimba ekololo nga balugenda baawe emikolo ekololo ku street yo n'okuva ekololo paka eno wansi ku Africana n'okudda n'enguudo zonna ezo mu Kampala ne ku airport okuva ku airport tuke Kampala bagenda bateekako nga bazizigiza bwe bati zo enkuba ojja bakola batya anti abo abaami abamu baogera si be boogera bo ebyokwogera tebabimanyi toyinza kunnyonnyola kyotategeera bababuwi nze kati bw'ogamba mbu bendera y'eggwanga tekubwa nkuba n'oyimirira mu bantu mu public n'okyogera nti era bwebezze odduka misi tetoba terina kutoba gwe tolaba nti kyenvudde gamba nti tebategeera kyebakola ki mbuulirayo emmotoka emu nga teriiko bendera ya Uganda oba emmotoka ezo tezitoba emmotoka emu mbuulirayo emmotoka emu ng'etambula mu kkubo nga terina bendera ya Uganda enkuba bwetonya zikola ziyita mu bitabani zigendako ebitabani zikola ki zimu muyala ze Kampala ziyita n'amazzi wakati kati Kampala Uganda yensi esinze enguudo embi mu kibuga ekikulu oluba enkuba okutonya Kampala najjula emmotoka zonna namba plates zaazo ziriko mu bendera ya Uganda bamala gijjako ne bagitereka people stupid buli namba plate ya motoka namba plate y'emmotoka etalina bendera ya Uganda kitegeza ne bendera kati esula n'ebweru kuba kati emmotoka ezimu zisula bweru mu katimba kati bw'ogamba teri border
etaliiko bendera ya Uganda boda zisula bweru ziwali awo kati bendera beesuzeewa eriyo n'abazivugirako ebitategerekeka waliwo no n'amagezi amatono abantu ge bakozesa mu kwogera ebintu ebimu nabaddeko gye mbadde wabaddeyo n'ebifaananyi bya President Museveni ebisinga obungi biriko bendera y'eggwanga ebya President Museveni ekigambo Museveni kyawandiikibwa I eri mu bendera ekiro babijjayo kakati gwayogera weeraba geze nkuba ya December yone bigwereddeko kati ayogera weeraba wato abantu tebalowooze nti osaana kudda ku ssomero oba abasajja ab'emirimu bagifuna si be batuuka nnyo okugifuna anti nze nakugamba nti ekibi nti abantu abatuufu babateeka mu bifo ebikyamu ate ne baddira abantu abakyamu ne babateeka mu bifo ebituufu Lushoke no yasooka kubeerawo enforcement ku kesisa anti kakati omuntu omukyamu baamuteeka mu kifo ekituufu kati bw'ova eyo yogerere poliisi nga wali wa enforcement ng'ate nange nzirawo nga nkayana naawe mbwekigambo balinga tebakiyita enforcement babanga bamuyita mu manager simanyi oba biki manager kati kyonna kye yali bw'oba oyogerera poliisi abatunda ku kkubo ng'era bwe bakwata abakutte obutambaala n'ababadde batunda zi Rolex naki babitwalira ye n'asalawo oba bagenda mu kkooti oba tebagenda kuba yali akola enforcement yayogerera poliisi naye akuwa amateeka akubuulira akunyonyola fulaga y'eggwanga ekyo bakireese bakizudde nti because Bobi Wine has kept on moving with that flag abantu ne batandika ogitegeera alaze abantu nti omuntu munnayuganda omutuufu okuba patriotic si kukusomesa ndi yagala eggwanga lyo kwata bendera yo oba oyagadde ensi oba ogimazeeyo oba ogimazeeyo nja kuwaayo ekyokulabirako oba yali 1945 waliwo nsigamye nti ngenda kuwa kye naliwo omanyi abantu abamu tebakozesa magezi nga babuuza ebibuuzo abantu bajja kulowooza totegeera golowooza njagala abantu baleme kuba baasamu mu bimu abantu abanyonyola Yesu baakula naye n'abasinga teri n'omu yali amulabirako n'ekyo ekibuuzo kati weerabawa ebendera ya Amerika Japan baali balwana na Japan Amerika nga balwana mu sematalo waliwo ekifo we baatuuka Japan nga tewunyikamu naye kuba bali ne basalawo Japan Amerika ekole kye tuyita withdraw eveeyo eddeyo naye ne beegenda nejjukira nti bendera yaayo esigaddewo awo baafiire bagamira nti bendera y'eggwanga yaffe tesigala wano nga balwana bagitwala waafiirawo abasirikale ba Amerika 35,000 ku muti ogwaki oguliko bendera nga balinnya kugikola ki kugijjayo 32 alinnya gwe bakuba naye 35 mu ye yagijjayo so kitegeeza abasirikale bano balowooza okwagala kuba balina ku nsi yaabwe naye tutugireka eggwanga nga likuli wano kati bano balowooza nti amaanyi gonna kati n'obuyinza Bobi Wine amaze obbitwala kali nti bendera ate n'amawanga galaba nago gaseka buli munaku amawulire agafuluma ebweru galaga nti Uganda mwe muli abasirikale abatalina magezi abakwata omuntu akutte bendera eggwanga fulaga y'eggwanga ne bamukuba emiggo nina ebifaananyi ng'omusirikale wa poliisi ng'ayambadde yunifoomu ya poliisi ya Uganda nga yunifoomu ya poliisi ya Uganda eriko Uganda flag naye ng'akuba omuntu akutte fulaga yaki amufiirako bwe yamala omukuba n'agimuggyako ate n'agizingazinga kati ate nga gwe wa poliisi ovaayo nga odda mu lujjudde abantu ogamba Uganda fulaga tebagizingazinga koze ekyenyanja ekifudde naye nga kisigadde ku mazzi bakita batya momi nolabe mome naye nyini ekyambalo kyayambadde kiriko Uganda flag naye yakuba agikutte n'amufiirako n'omulala n'amulumisa embwa oba bawakana mbijjeyo ebyemba byali kawempe oba bawakana mbijjeyo byaliyo ebyemba byali kawempe kati nze nina ebintu byesirimbibwamu ate ekyokusooka bonna n'aboogera kati nalabye omwana omuto muwala asimanyi yaani nga mbwaze kusomesa abantu fulaga yabadde kololo aseku mbakalikira bakaana kano kojaga gato oba yali omwaka sigujjukira bulungi naye gwizo between 2007 27 28 29 awo President Museveni bwe yalonchingire enkola ya patriotism basomesa abantu bw'eggwanga okwagala ensi yaabwe ne bateekamu ensimbi nnyingi nnyo naye ensimbi ne zitooka mu kabutokomusi kubanga n'okwagala ensi yaabwe tewali kyavaayo anti era ekyo kye nabadde ngamba nti kati gwe tomanyi lwaki balwana okugoba ku bantu Uganda flag babanja gwe bawa okwagazisa abantu ensi
bamubanja sente ze bateekamu billions and billions kyeyakolera emyaka Kyagulanyi teyataddemu wadde emitwalo 5 n'obudde akozesa omwezi gumu ensi yonna eyagala eggwanga oli abadde na myaka eri bakuwadde emyaka nga bakuwadde billions and billions tosobodde kukkiriza ku bantu kubaagazisa ggwanga Kyagulanyi akikoledde within 2 months abantu ensinga bajagala ne bagitegeera era kakati omuntu nawuliddeyo n'abagamba mbu mulumbe buli alina fulaga mumubbe mumukube enabya agavubuka gakawula no yabadde meja mulamba nga yayogera mu bantu waliwo n'agavubuka ge bategese meja yabadde nago meja yabadde nabo ye meja simanyi kuteesa my god oyo meja nga naye ayogera ekyo naye nga waayimiridde wenyini fulaga agina ku mukono natidde nnyo nga n'ekifaananyi kye yabadde ayambadde kiriko bendereera tulaba obutambi abajjasa abo nga banywedde omwenge ne bagangayira bo nga bagenda mu mabaala nabo fulaga yaffe ne bagisuula nkugambye gwe wawuliddeyo omuntu yenna agamba nti fulaga giveeko ng'alina wakwotinga mu constitution ekugamba okweyagalira mu benderayo kyova olaba omanyi nze njagala kukaba olwokuba nti ate abo aboogera eggwanga tebalyagala nze nabadde omanyi teri kintu kyenjagala nga Uganda omupiira gwa Uganda ne Tanzania nagulabye gwatandise mu nkuba heavy downfall naye bendera saalabye bwe bazijjawo zigenda zitereka nti enkuba bw'enaakya banaazizza zinezerano ku kisaawe kati n'owulira emmome ezigamba mbu va ku Uganda fulaga tetoba ettiimu y'eggwanga bwe begenda okuzanya bendera y'eggwanga erina okubeerawo nabali okwolesa ensi nti ensi eyimiridde ku ludda luno yeeno bateekawo bendera y'eggwanga nene nnyo bweti ng'abaana bazikutte basitamye enkuba bwe yabadde etonya tebaziyingiza zireme kutoba nezitoba omukyala ono yabadde agamba nti omanyi nnyo national flag njagala ojja onnyinyonnyolemuuko nange nkyagala nnyo ombuulire era ondage ettiimu y'eggwanga bwe yabadde ezanya yabadde eyambadde omujoozi nga guliko national flag mwalagidde aba kaafu ne bagisalako batereke bendera yaffe tetobanga omupiira gugenda mu maaso ng'enkuba etonya so bwe mba mwogera ebintu ebimu muleme byogera kubanga mulina ekibapika ate teyabadde maaso ga pulezidenti anti kati oyogera bikupika bya bwereere ekyo tekisoboka mbuulirayo omusirikale omu eyali avudde mu nkuba ng'enkuba etonya kuba ku mukono gwe kuliko national flag mbuulirayo omusirikale omu ng'enkuba etonya avaayo nti bendera tetoba n'olwekyo bwe mba mwogere ebintu nga temulina bias n'ensi temuli bias olowooza nga Kyagulanyi Ssentamu ataddewo obunkeeke ku gavumenti eno si kulowooza bulowooza ddala bwe buli kubanga kati omanyi gavumenti bwe banga etambula ng'ate omuntu avuganya nayo ate yagiwadde peesi kwetambulira aba agiri bubi kyakola enkya kyebabuukira nalabako ne ku ovuleza ogenda kati kulaleza NRM eri ovuleza yero nakakati nina olwaleero emmotoka za NRM zendabye ng'eriko bendera ya NRM neya Uganda nabo bakoze bendera kalate zaabo ate no Kyagulanyi yakozesa na za ggwanga talina za NUP mu bendera myufu yakozesa bendera y'eggwanga kubanga agamba nti eggwanga lyayagala okufuga libeere wamu nga buli muntu alyagala abantu osoke mundage nti muli wamu mulyagala kakati gwe eno bendera eno eriko neeno gwe n'omalooto enkuba eyo n'emaleeto n'otoba ojja kinnyonnyola kati gamba juzi nayo zengoye nenzireka ebweru enkuba nezikubya ate ate engoye bazoozesa mazzi ziba zitobye eba etobye oba bendera sigiwa kitiibwa njolereza nnyo n'olwekyo olina okumanya nti aboogera ebintu babyogere nga babitegeera baleme kwogera baleme kwogera jasifuwa anti kati ngoye bendera tetoba bendera tesula bweru bendera tekola bweti bendera y'eggwanga oli bw'abaagira ate teriiyo muntu gw'oyinza kusanga ng'aguze bendera akutte bendera y'eggwanga ng'agiyisa bubi okuggyako omusirikale yekka gwe nalaba agijja ku muntu ye yagizingazinga bw'ati naye abasigadde bw'olaba engeri gye bagiweeweeta neewuunya oyo agamba mbu ate ayagala bakuba miggo waliwo ntera okulaba ku kisaawe ku airport awo ngaliwo oba abantu abakatuuka oba muyimbi avudde bweru bamwaniriza bamuwa bendera yaffe nga si munauganda n'agyetekamu tuba tukulaga nti mu Uganda twaniriza abantu tuli bantu ba mirembe era eggwanga lyaffe tulyagala okumanya tulyagala buli ajja tumwagala alyagale nga bwe tulyagala ayambaleko wakiri ku kintu kyaffe tuba twagala alyagale nga bw'alikola ki
bwe tunaffe nga batuyagala waliwo wano nze nange ndi wa mupiira ntera okulaba enambola nga tulina emipiira awo nga Uganda Cranes egenda kusamba bendera efuuka bendera abaana abazigula ekikozesa bwe kityo kubanga abantu eba national issue bweba national issue nga yegenda mu maaso okwata national flag national flag teyawulamu nti ono wa DP ono wa CP ono wa NUP ono waki wabula mwenna koze ebeera ki gwanga lyammwe ensi mujagala ensi okujagala kwe kukwasisa abantu bendera eyo so kati wano Kyagulanyi kyali mukola ka ayamba government ayamba ali mu kuyambira ddala government agiyamba kuba government ejagala era ye yagambye nti abantu balekerawo zikwa waliwo ne container gye nawuliddeko ebadde mu flags bagikutte government yetayagala nawuliddeko ku container eyakwatiddwa ki government nga era nti yabaddemu gundi ezo zade ziyingire eggwanga mbu bikyali byambu container eyo yakwatiddwa yabaddemu flags ezo kitegeeza government ye naye government weba yagala nnyo flag esooka eyeyo enkola y'okubika zino eziri ku number plate government ezaagala bweba ezaagala ate ogamba otya nti abagirina mumenya mateeka gavumenti okulaga ensi nti abantu bwe balakwatanga national flag omanyanga nti eggwanga balyagala kitegeeza gwe gavumenti bw'obanga gwofuga eggwanga eryo omanya nti abantu bakwagala kojaga gato omusirikale bw'akwata ng'ayambadde ekyambalo kye kiriko national flag n'akwata tiyagasi n'amumamira mu bantu abatalina ne kyebakoze abaagiwadde ekitiibwa eno bendera oba bagyerabira nti wano ekyambalo kyeyambadde kiriko nabo bennyini tebamanyi nti bagirina kweri bakyerabira tebakimanyi nti kweri ku mikono ekyo nkikubuulidde lwe balimanya nti kweri tebagenda kuddamu kuba muntu akutte flag agiwuuba bw'ati gwate n'okozesa omuggo oguliko omukono oguliko bendera nga gwokubisa akutte bendera oteeka okubaako ekikyamu ku mutwe akutte bendera alaga ensi akulaga nti ensi emuliki singa ne atmosphere yonna ebeere nga Uganda bweri kati ogwo gwe musango bagenda otandika okukwatira abaana anti bwe bana baba bakwata tebajja kubavunaana nti olina bendera bajja kubagirako birala bato oba batuuse oba ojjukira omukyala gwe bakutte simanyi ebireete yani Sala Bireete wa Constitutional and Good Governance Affairs kibiina kya bannakyewa Sala Bireete oyo natidde Dr. Sala Bireete awe natiridde omwogezi wa poliisi wa Kampala Metropolitan n'avaayo nti ono twamukutte tumulina n'olinda omusango naye tukyanoonya musango gwa kumuvunaana why did you arrest her nawuddeyo omuwala Rachel Kawala emyaka gy'okoze Kawala babadde emubende ng'abantu yavuna wano mu site ne bamutwala emubende naye nga buli kimu kyonna buli omu agamba nti singa abantu bonna balinga Kawala gaba bye yayogedde bamukutte era when do you start to arrest etandikirawa osooka kumanya musango nonoonyereza bwemala okunoonyereza nomanya nti kati obukakafu tubulina n'okwata ate eriyo abantu kati nga oyo Sala Bireete musobola n'omuwandiikira ne bwe mumuwandiikira obuwandiikizi nti olina kulowooza okuba nti okola ki najja kujja statement abo be bati abo balina immunity osobola omuwandiikira nagambire nti bambi kati oyo kaleke mukyala wattu omwana Kawala mwana muwala oyo muwala wange ebyo si bigambo bye binawe biva ebyo si bigambo bye ku buyivu bw'alina n'omulimu gwakola engeri gyagulinamu obumanyirivu tasobola kubanga ebyo yabyogedde bakutte nalabye nga annyonnyola engeri gye bakuttemu omukyalo oyo nakkiriza nti tumulina naye tukyanoonya musango gwa muggulako era okuva lwe bamukwata essaawa 2 munya zayitako dde okuproducinga naye tebannabana kuba nti tebannafuna musango gwe bamuteekako kale akyali ku police station naye ate ekireeta ekyanti kyonna balamuzi batono bangi naye ate oba kati nga n'omulamuzi akulira akakiiko k'ebyokulonda mulamuzi naye agamba mbu teyalaba pulezidenti ng'atudde mu kkubo alina byayogera twabaddeyo ne bakimubuuza nti olowooza wagaana abavuganya okukola procession n'okukola enkuŋŋaana mu makubo n'agamba ye President Museveni yatudde mu luguudo ojjamu n'asiba ennaku 2 n'agamba saabirabye nawudde biwule woviira ku nsi n'obata ekyo tekimalirako na budde ensi si yagiteekako maanyi n'ogireka saakikomentingako nakitabuti bwe yayogera ekyo
ne prime minister yakyogeddeko walabeko president nga ali mu kuba akolezeraalo baki naye yakyogedde mukyala Nabbanja naye era mbirina wano ebya Nabbanja nsibisaako nnyo ambisaako nti oli prime minister ate prime minister waba yeeyisa ng'omuntu anti nze nina ekizibu kimu nze nti mpuliriza buli ludda omwana wa mawulire owa Galaxy president we yali anominating Erweza nga campaign zigenda kutandika omwana yawanika omukono n'agamba president Museveni onominatinga naye amalwaliro emukono abantu abakyala bakyazaalira ku seminti wansi awo president agamba Nabbanja kwatagana n'omwana oyo ensonga eyo kakase bweri Nabbanja yagamba oyo mwana bamusiba oyo mwana bamusiba awayiriza kati bagazi byatereera bwe yatuukayo n'ajja n'agamba naye ekituufu kale omwana yayogedde naye waliwo gambaga ebintu tebitegereka nabadde ndi kulala yemu eyo eyabadde kolo tebadde lalo ba president adde asinkanye bamakanika nabo makanika yagambye president togeza n'okwasa sente zaffe n'oziwa abantu baabo bagenda kuzibba naye president yakimanya nti atambula n'ababbi bakondo tannakitegeera naye agenda akitegeera yakitegeeredde Masaka Masaka we yabaddeyoko ababbi babadde bangi bamugamba bulijjo nti eri teri wanumpu n'ogu tusensedde erija yonna eri teriigwe eri 9 ku 10 tusensedde naye yagenza okutuukayo ng'ate abakyuse be bangi okusinga abazze ku bulaale era muwala Sempijja nammere namugamba nti ow'ekitiibwa obadde ojja kuba n'ennyanja y'abantu wano naye kiki naye agasajjako gano ag'NRM ag'omu kitundu muno ag'NRM beyakuba nampi gundi oyo nammere yagamba nti ab'NRM batulemesezza nnyo muno ate lwaki anti ndowooza bo bakuba abantu poliisi bwegwa ku bantu ekuba kubi aba NRM bwe bafuna serezi neza PDM tezigenda mu bantu ezina kulaga yategeredde obubbi bw'abantu abo baali nabo esente zize za kuyamba abantu owulira bigurupu tebitegerekeka gwe wali olabyeko ekitundu nga abakyuse babe bangi okusinga abantu abaagala ekibiina mu kitundu ekiramba bwe yabadde Masaka bagamba bulijjo nti teri bannuupu n'akamu ate gwe lwaki olowooza buli lwatuuka pulezidenti ekyo ali kyebuuza ddi lwaki bamuleetera abakyuse bangi ate oba bagamba nti Uganda yonna bonna ba NRM abakyuka bavaawa eno teriyo ne Bukedde yabamugamba nti teri bantu n'omu basooka tiimu ekola ebyo esooka neetula wansi nga tannaba kujja neefumba omuzannyo gwayo ate ne pulezidenti bw'ali kizuula nti abantu mubambaza t-shirt mpyawo wennyini oyagala bamulage abali mu nkadde abakasa nti bannakibiina ddala ne kaadi namba zaabwe ne kaadi y'ekibiina kyova olaba nze njagala nnyo amagye bwe baba bakukutte basooka kusoma namba yo naye gwe otubeera otya n'abantu abakyuse nga kubakyuka tekuli akubuulira namba ye gy'abaddeko mu kibiina mu kaadi y'abali mu kitabo ky'abali tikaadi namba yange bweti ne kaadi yange ekisiba yiino nvuddeyo nayo nze siddayo mu abo abasajja nibo bwe balaba nga beetegeka bwe baali bamaze okubanjula bwe bati ndowooza bawa ssente n'atazibawa ffe tuddayo mwatulimbye ne ssente zaffe temuzituwadde ne babivaamu mbubalamu yali agenzeyo kakati anti ekizibu weŋŋambire nti pulezidenti ajja bategeera nti bamunyaga ono ye weegundi owa mu bamakanika siru omulala namugamba nti weesiba nkubuulire bano abasajja abo balaba nga bakolagala security bagenda okuleetera okugwa mu Buganda wano entebe owokuna gwe balangirira oba ekyo yali akimanyi pulezidenti makanika yakimugamba nti Fabrice Ruyindi yakwata ekyokuna gwe balangirira ate nga bwekyali nange nakimanyako n'endansana municipality balangirirako owokusatu kakati foko yali mutale center mu 2020 kakati ebyo byonna byonna ffe tubiraba tubimanyi ate naye olwokuba ffe tetubisaako maanyi naye obiraba n'osigaza mu rekodi nze okulonda kwonna okubaddewo mu Uganda ekya Uganda ebeerawo mbadde nkubeerawo nga wendi obadde obiraba nga mbiraba kati okulonda manyi bwe kuba okulungi ne kuba okubi so sikuteekako kifuba toteekako nnyo maanyi soka lwaki nze nsobola obba wa records nina records akaivu yange nzijayo bwe gine kugamba nti kino mu mwaka bwe guti kyali bwe kitine bwe kitine bwe kitine naye nze kyenkubiriza abantu mu byonna buli bye bakola buli kye bakola bakikolere mu mateeka gano ge bawamba gwe kolera ekintu mu mateeka bwe bagamba nti oli bw'aba avuga emmotoka n'akutomera ng'oli ku mukono gwa kkono gy'obuteeka okuvugira teri akuvunaana nga bwe bandikuvunaanye nga ovuga wanuwe
waliwo amateeka nga kituufu wegali ne constitution malambike bulungi omukulu oli n'avaayo n'agamba nti kati tukole kino naye nga tagenze mu parliament ekola amendment kati ng'ebyo ebyokulonda etteeka liragira meters 2 away from the polling station kate bano bakugamba bumala okulonda tetukulabawo bani abagamba CDF anti kati gwe kikolere mateeka amateeka gagamba ki kuba tebajja kubuuza nti CDF agamba ki bajja kubuuza nti amateeka gagamba ki gwe ebintu by'olina okukola mu ggwanga lya Uganda nga obedient citizen kukola bintu constitution y'eggwanga byegamba tobikolera bweru wa constitution ya andi oyinza okwagala okutambulira mu constitution kyegamba n'olyoka ofuna emigga egitalina alina kakati gwe bakukube nga bakukubira mu muki mu teeka kifaanana nga gwe bwe banaaba bakuba abantu abatagenze ku nankani ku ssomero mu uniform ng'ojambadde gwe baba bakubidde bwereere nawe buli omu agamba naye bambi gundi bamukubidde bwereere abadde mu uniform gwe njagala bakukwate nti lwaki otuukiriza constitution ndaba omulamuzi ayinza okugamba nti otuukiriza otya constitution oyimira ali mu kaguli ogambe wekiba omulamuzi nali ku tteeka lya constitution bweti bw'eŋŋamba kati ye naye atugambye nti lwaki wakola constitution byegamba omulamuzi abalamuzi b'ennaku basobola obikola ogw'oŋŋambe ku byabakama ate alina atyala bakigenda byabakama takyali mulamuzi wa kooti kuba kati olaba era n'emisango agisalira wali nti balukaga nkugjeemu guwandikidde olaba yatongoza obululu nti abuleese oba MP ne ba president naye akyalina bajjamu oyo akolera mu constitution kati kitegeeza bajjamu yabajjamu kati abo abantu bwe banaagenda okugyayo obukonga abantu abo bewafulumizza nga kwebali ne batiikinga obululu bwabwe ne bawangula kuba ku ballot paper bajja kubaako ate kiteeka kubanga bano bonna bali mu kujjayo bagenda n'okuba gundi nga tebaliiko kuba tebasobola kukola nsobi eyo kitegeeza kyali kitegeke tebasobola kukola nsobi eyo ne bakola ballot nga kuliko omuntu gwe bajjayo kyekyo kanjogeremu n'ondo tumalirize kale mukwano ndawula sebo kale sebo naawe gye baliko sebo luka esoko gyolabira kikameka mumpe dakika 5 nkole outro nasuze essimu yange tekuli kati wenjogerera nzija mu kibuga kajjeko ntandika kapya just nkola outro jukira kati so ebintu bwe bito bitambula ffe wetu tulabye ensonga oli wadde mina wazirabanga bwolabye naye ensonga ya bendera bwetu bwetambula Kyagulanyi yadayogerako eri ensi Uganda yagenda nti mukwate bendera zammwe tezirina mutawaana abakulu abamu kati abakulu nabo bayawukanyo eri omwagane bendera talina buzibu ki kyakatola okuba ate alina okuba standi ya gavumenti gyaweereza yegamba bweti n'asalawo abamu ne basirika abamu anyway bintu biri bwe bityo akakiiko k'ebyokulonda kakyagenda mu maaso n'okugyayo abantu ate obukonge bwatandise okuyingira kakati ye gundi anaatubuulira nti singa obukonge obwo bunaavaayo ng'abantu boogamba nti obajjeeyo leero kuba wabuleeta dda okuggyako nga ofeesinze obuzibu bungi nnyo okumatiza abantu nti abantu be wajjeemu ng'ebula ennaku 12 nti ku ballot paper tebaabaddeko ng'ate wabadde wazireeta dda nga walagadde abantu nti wazireeta naye ate bwe tunaasanga bwajjeemu mu nnaku zino nga tebaliiko kitegeeza nti oba wali wategeka dda nti tebali baako gobadde okiina eyo munda mu kavayo era kitegeeza waliwo n'emisango egigenda okuddamu ate okusituka gigende mu kkooti omuntu ajja kugamba naye ate nze banzigyemu ng'ebula wiiki emu okulonda naye ate obukonge bwebujjukira omanyi bano baabantu balowooza nti abantu basiru tebategeera oleese obukonge ng'ebula obululu ng'ebulayo wiikisi 2 n'ekitundu ate neebaako bojjamu ng'ebula wiiki emu n'ekitundu bwe basinga basangibwa ku bukonge obwo nga tebaliiko kitegeeza nti wali wakubadde obukonge ng'abantu abo wabajjako nga tonnaba kuleeta bululu ate abantu n'obaleka ne bagenda mu kampeyini ne basaasanya essente zaabwe ne beewola ne bakola buli kintu ate n'ebyo byonna byonna gundi alowooza nti tali bisasulira ojja bisasulira lwa nsonga nti gwe anominatinga ng'abantu n'ogamba nti bano batuufu n'okonamu sitampu ndigenda okampeyininge ate ekiseera kye kimu n'ovuya nti ate weesimbawo mu bukyamu mbwe emikono waleeta tegiriiko siginica nawulidde oli nga wulira gasi oyo mbwe emikono gyo mukono gwe kitya ng'ate luli bwe nali mbireese wakonamu sitampu ng'emikono ogirabako waliwo gwe bagambye mbu yawandiikawo amanya ge tebaateekako siginicyazi naye kirala omubaka wa palamenti omwagaza emikono 10 emikono 10 gisobola okubula mu disitulikiti enamba badayihadibo ne bwe ndeeta abafamire bokka ogamba ebyo ebintu bagambye mbu ye yaleese emikono nga gyeddamu mubagenza okukebera fayiro negundi nno yakireese naye bali abaabigireeta ne bamuleetera origino kopi gy'emikono gye baleeta ndi nga tebifaanagana na byogamba emikono gye bamuleetera nga bo baleeta mirala kale bulikoze ki naye reeba esigaye likodi nga tusiibule
Okay. Kale kojese katosibula. Abalungi abatulaba tubasibudde olw'ensonga nti buli kimu kye tukola mukiraba. Tubakubiriza ekintu kimu kyokka nti bwe mba mukola buli bye mukola mubikolere mu mateeka. Buli kyokola tokola kintu kiri bweru w'amateeka. Genda olonde, bw'omala okulonda beera we bakulagira okubeera ng'omaze okulonda bakulagira wa amateeka gakulagira mu mita za 20. Okay. Okutuusa ng'okulonda kuwedde nga batandise okusoma awo babayita nti musembere mulabe obululu buno ne mulyoka musembera wali. Otherwise beera mita za 20 ng'omaze okulonda amateeka bwe gakugamba. Bicycle kick yagwawo. Bicycle kick gyali era mwenda abandi mwetaaze na kakati simu eno gye nfunye oli abadde ngamba mutwaleyo. So buli alina obuzibu mu maka gammwe mu bufumbo bwammwe bicycle kick weera ejja kubanga ekkolera bulungi nnyo. Tewali nsonga lwaki bakuyita mpale ya mwavu oba mbuzi yazigeye. Mukaze kunyumyako mu saloon. Bakunyumyako naye nze kati ntambula abantu bansongamu bati. Mbuki. Oyo ye yantaasa bufumbo wange bwali bugenze. Oyo yawabaza eddagala n'atereera. Nze bansongamu nnyo. Naye njagala ebyo byonna kati gw'olinayo w'okyagenda wonna nga waliwo omukazi akyagamba omusajja mbu oyo baze tamalaako. Omukazi aba musiru. Teri akyasobola kyogera. Ekyo kimazewo. Ojja kuba essimu 0752 4 3 2. Lwasa talina simu yo. 0752 4 3 2. Lwasa ki? Lwasa we Masaka. Omugagga. Tewode byamutuuse. Tonalaba kasuku yamukozeeko. Nti amanyi mye. Ajje. Lwasa mwami ne Lwasa tetwali naye twali tugenda kuzannyawo twali national twali Lwasa ntuukirira ondabe naye kasuku yandi mulagiridde. Ne Nashigulombo agenda. Ajje bonna bajje. Nashigulo agenda omusajja takina kyakola. Nashigulo jangu gyendi nze bwendi nja kubaterereza amaka gaterere gaddewo gabeere malida. Adamu n'atubanga asaza kimu. 0752 4 3 2 yesimu yange. Kale Dr. Sanjobe yewa Beef Organic kati yakola kuba neno na sukali na pressure na ulcers mbuto nzifuna bwe zivamu simanyiza agano tuulayo olina omusujja gwa nabuguma ensekezo simanyize ebintu kikekyo genda yo akujjanjabe ali awo Mengo ku Beaver House Mengo opposite Masengere oba kubuli neri kujja ku koti ye Mengo eriko leta mwanga tu ekizimbo jja kuokiraba kiriko langi za kiragala era kiyetadde bulungi nnyo okiraba nti yewa none kibane kyaffe kinene nnyo ekiri ti Beaver Organic gendawo akujjanjabe ajjanjaba akosa ebintu biri organic era ekigambo organic okiwulira mpozi nga tewasoma naye oba wasomako ekigambo organic okitegeera bulungi nnyo ajja kunyanya nga akosa ebintu byaffe bye tumanyi obulungi nnyo ono omuddo ebikoola n'ebintu omanyi emibiri gyaffe egimu tegikyasobola makerenda ate n'amakenda gennyini agamera gava mu bintu bino bitubeeramu. So kadono yo omutindo gwe yayongerako yagenda n'asoma busoma ebintu bino n'ayiga nti bwengatta akabombobombo nengatta kokino yakugamba nti eddagala emmere eddagala. So n'olwekyo olina okumanya nti eddagala liva mu mmere ndyayo yekuwonya endwadde z'olina okuwona. Gende wa Dr. Senjobe buli kimu kyonna ajja kubanga akikolako. Tukusibudde ffe tukuggyako engalo omutambule bulungi Mukama abakuuma embere bulungi nnyo mweraba.